Emmotoka zino tuzisanze Nansana mu Wakiso nga zikyawundibwa. Olw'ekikula kyazo tutegeezeddwa nti ze bayita Formula 7 nga zivuga mmotoka za mpaka. Bw'ozitunuulira zeefaanaanyirizaako ez'omuzannyo gwa Formula 1 ogunyumira abangi mu mawanga g'Abazungu. Muhammad Damba ali emabega okukola emmotoka zino agamba ekirowoozo ky'okukola emmotoka eno yakijja ku kitaawe gwe yayigirako obwamakanika ng'eno gye yajja ekirowoozo eky'okuyiiya emmotoka ekikula ekikye. Njagala nnyo omulimu gwa muzeeyi obutafa kuba muzeeyi waffe yalinga chief engineer wa Uganda Company eyo yaleetanga emmotoka n'ezaakabaka zennyini muzeeyi wange yazikanikanga. Damba agamba kimutwalidde ebbanga lya myaka 4 ng'akola omulimu guno okutuuka olwaleero lwagutuusizza wano. Ako kazimba mu 2021 naye ne katutawaanya mu suspension. Tuzze tuzimba mpola mpola paka lwe tutuuse ku kinyusi mu mwaka guno 2025. Bwe tutuukidde mu kifo kino nga batandise okugezesa emmotoka zino. Ono atubuulidde nti mu kaweefube w'okutuukiriza omulanga gwa Pulezidenti Museveni ogwa Skilling the Youth yasalawo okutandika ekkolero mwakolera ebintu eby'enjawulo okuyamba ku bavubuka okubaako bye bayiga. Ddala mukulembeze w'eggwanga agamba nti si yekka ajja okuba n'emirimu naffe tulaga obukugu bwaffe ensi tezimbibwa omu. Ono agamba kino kiyambye abavubuka bangi okubaako bye bayiga era ng'alina essuubi tikyakwongera okukendeeza ku bbula ly'emirimu mu ggwanga. Kuba ensi tetujja gyerekera bannabyabufuzi bokka nti be bajja okuleeta emirembe, naffe abalina obuyiiya tusobola okukola amakubo gonna ne tuziyiza obutabangufu mu nsi abavubuka bye baba balina bye bakola. Wabula ng'omulimu omulala gwonna ono atubuulidde nti waliwo okusoomoozebwa kwe basisinkanye mu mulimu guno omuli ebyuma eby'obuseere n'ebirala. Kinvolvinga ssente, kinvolvinga obuyiiya, kinvolvinga okutendeka bano abaana abato nga bw'obalaba okukamuyigiriza obuyigiriza okukavuga babukoonyesa tewamaze ate ne kakoona. Abaana be tusanze batendekebwa batubuulidde nti okwenyigira mu mulimu guno kibayambye okubaggula amaaso mu bye bayinza okukola era balina essuubi nti kyakuyamba ebiseera byabwe eby'omu maaso. Confidence n'obumalirivu nti nsobola wengattaga omukirasi n'engatta gano funa obwongo obumala okwetandikirawo ekyange. Wano we basinzidde ne basaba gavumenti okuvangayo okukwatirako abantu nga bano okulaba nga batumbula ebyobuyiiya mu ggwanga. Siriyo zino ezimu tuzigula bweru era ekyo wetukubiriza gavumenti ebenga etuyambako mu kino naddala mu kutukenderezaako emisolo nga mu kufuna ebintu bino. Batuuze ku kitundu nabo basanyukidde omulimu Muhammad gwakola kye bagamba nti kyakwongera okuzibula bannayuganda amaaso. Olwaliwo kye tutuuseeko okuba tusanze okufunayo bayinvesita oba abavumbuzi. Sheeka yatukopera ebintu bino ebweru kale tetubimanyi naye yatukoperayo n'atulaga nti buli kimu kirina okukolebwa. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.